ekibuga Masaka. Ekibuga Masaka gye wali okutematema abantu ebijambiya. Ekibuga Masaka gye bakubira Ashraf Kasirye essasi mu mutwe. Olunaku lwe lumu Mr. President aba akyusizza amudduse mu ddwaliro bamuleeta e Kampala ku roundabout esemberayo ddala bayingira ekibuga ne battirawo Frank Senteza. Ekibuga Masaka gye basibidde Gaddafi ne Akira Okuvumbi n'oli munnaabwe omulala. Ekibuga Masaka gye bakukusiza Edi Mutwe bamutwale. Ekibuga Masaka ye wava ew'ekitiibwa Mathias Mpuuga n'Abedi Bwanika n'akakundi akalala awo akali awo. Simanya bamunfuna. Ekibuga Masaka ye wali bannamawulire abavaayo ne bagulawo emisango ku Edi Mutwe ne banne. Kubanga Edi Mutwe gye bagula ku Akira Okuvumbi ne Gaddafi. Ye wava munnamawulire gwe bayita Farish Magembe. Njagala nnyo kufokasinga ku Farish Magembe ono lwaleero. Waliwo ka audio akakola rounds nkasanzeeyo ku X. Nga bakubidde Farish Magembe. Ngaliwo omuntu omusajja omu akubidde Farish Magembe simu nga amwebaza. Olunaku lwe bakwata bali abasatu. Gaddafi ne Akira Okuvumbi ne munnaabwe omulala. Olunaku lwe babakwata nga waliwo akubira Farish Magembe mu ddoboozi ya Farish Magembe yo si AI. Nga bamwebaza nga bamugamba weebala omulimu gw'okoze. Katubuzaayo abantu babiri bwe bati. Naye naddamu bulungi n'agamba nti kale ssebo. N'amugamba nti soma ennamba yo nkutereko ssente. Farish Magembe olwaleero mulabye ng'avaayo ne yeewakana. N'agamba abo bannamawulire abakozesebwa okugulawo emisango ku Secretary ya NUP bakola kikyamu nnyo. There is a tale gye twakulanga tuwulira nze ndi mukyala mugwere nkulidde mu Buganda nsobedde mu Buganda. Baatugambanga nti obuli bwenkwe, there is a myth I should say, obujjudde mu bantu abamu bannanfuusi. Bannanfuusi okozesebwa otya okwate muganda wo? Why would you, just because of money, why would you, lwaki wandiyagadde okulaba omuntu ng'atulugunyizibwa attibwa ku lw'okubanga bakusasuddeyo ku busente obutonotono? Bannange ensi muli giddawa. Farish Magembe ne banno ensi muli giddawa. Kati mbabuulira, history has your names. Ne bwe ndiba nfa nga nfunya akakisa nga nkyasobola okwogera, I will mention your names. History has you on paper. Tetugenda kubeerabira basajja mmwe. Mathias Mpuuga ensi terikwerabira. Nkimanyi walowooza nti ojja kufuna immunity ku lw'okubanga oli wa kitiibwa. Nkimanyi nti walowooza nti Buganda Kingdom ejja kubackinga up ku lw'okubanga oli wa kitiibwa. Nkimanyi wakozesa akantu ng'olw'okubanga okimanyi nti oli wa kitiibwa, oli lawyer, wasoma nnyo. Nolowooza nti tojja kukwatibwako. Afe mu people power tetulina gwe please. Kumanyi g'abantu toleeta bitiibwa ate mwe ba elite mmwe nina engeri gye nabakyawamu. Mwe abasajja bwe twakulanga twegomba. Mwe abasajja bwe twakulanga tutunuuliranga tugamba nti bannange nga tulowooza mmwe mugenda okununula eggwanga. Mubadde mu byobufuzi myaka 3 just kukusa mbuto zammwe. Mwe musinze okuleeta confusion mu opposition. Mwe abasajja abaganda mwe abaludde mu bifo. Nze bannange, I have no mercy for any one of you. Sirina. Mwe abasajja ab'amasuuti mmwe ab'amakooti mmwe. Mwe abasajja abasoma, ate there is something about lawyers. Oba kiki? Nalabye nandala mafaabi naye avaayo n'agamba mbwe ayagala kwesimbawo ku bwa president. Bannanga abasajja ba lawyer, abasajja ab'amasuuti, mwine engeri gye mutunyiisizza muba ekigambo elite.
kireka as if bwe mufuuka ba lawyer oba ba elite obwongo bwammwe busawunka noba nga you cannot use common sense. Now Nandalama 5, who is going to vote you? Okujja konga you are Museveni's project, who is going to vote you? Who is going to vote for you for sure? Who? You are a project being used. We all know. Next single kunyiza is this dense Ugandans abagenda okuvaayo abalina obwongo obutono nabo era bakulonde. Abantu betulonze myaka 3 ba MP, myaka 2 akyali mu parliament akyakolayo ki? Bane tewali mwebye ebifo gye bava tewaliyo bantu balaba sola ku representinga. Tujjako muntu afuze Uganda myaka 4 plus. Gwoba MP obumazemu emyaka 2, why? Make it make sense. 20 years, 4 terms. Make it make sense. Abasajja ba masuuti. I have no kind words for you. Mweba elite, I have no kind words for you. Manyi g'abantu essaawa zino tuli ku manyi g'abantu twagala kuddamu kubuusa banna Uganda. Tetugenda kuddamu kulonda nga tulondera ku sentiments nedda mukwano. Most of you mubadde mu opposition naye nga muliyo lwa before. You are enablers. Mwefuula nti muvuma Museveni naye nga temukolera ye. Tubamanyi. Ne munange nsentegera yange si yeyo muna Uganda omulala. Era osanga muna Uganda omulala nga yagamba nze gundi kwenfiira. Naye ng'obeera n'omubuuza nti wali otuddekawo n'olowooza. Wali ogezezzaako bigatta gulaba bigatta. Agamba nze bannange gundi kwenfiira ate abawa opposition. Nazze kusomesa gwanga. We are going to influence most of your people obemukkiriza nti bamaanyi bakabi nnyo. You will be surprised and you will be shocked. Ekibuga Masaka. Ekibuga Masaka gye wali okutematema abantu ebijambiya. Ekibuga Masaka gye bakubira Ashraf Kasirye essasi mu mutwe. Olunaku lwe lumu Mr. President aba akyusizza amudduse mu ddwaliro bamuleeta e Kampala. Ku roundabout esemberayo ddala bayingira ekibuga ne battirawo Frank Senteza. Ekibuga Masaka gye basibidde Gaddafi ne Akira Okuvumbi n'oli munnaabo omulala. Ekibuga Masaka gye bakukusiza Edi Mutwe bamutwale. Ekibuga Masaka yewava ew'ekitiibwa Mpuuga n'Abedi Bwanika n'akakundi akalalawo akali awo.